mbadde nno nsazeewo nneebake naye nsazeewo nshalinga ekintu kino kye mbadde njogera ku ssimu ne mukulu wange. Muyita mukulu wange olw'okuba mulabiddeko ebintu bingi, muyigiddeko ebintu bingi. Nze bw'ombuuza mu kisaawe ky'endongo ye muntu gwe mmanyi nti yasinga ndowooza okukuba endongo mu Uganda. Is my mentor. Moses Sali, big size. Tuva ku ssimu kati, tuva kwogeramu. Ada ina project zampa, njazibanjulira mu maaso eyo. Ne Rasta ine ekintu kyangambye kanti alingako ko nammwe. Angambye penge tulina bakatonda bebamu. Mu nsi muno kamulimba katonda babiri. Katonda w'abaavu n'abanaku ne katonda w'abagagga n'ab'emikisa. Nengamba lwaki oyogedde bw'otyo Rasta? Nengamba penge tobeerangako kaawo. N'obeeranga buli dakiika weyavuwala bwavuwa zolina ky'oweeyongerako. Naye ng'ate munno afuna bufunyi bisima. Omugagga yongera kugaggawala gweyongera kwavuwala. Nangamba singa katonda aba y'omu talaba nti gwe aba bakubonyaabonyezza nnyo nti yandibadde akusumula naye n'obeera ku level y'emu n'oli. Kati engeri gy'obeeramu n'omuntu nga gw'omuwa ekitiibwa tosobola kumuddamu nti awo Rasta sikutegedde nkirese ne kigenda. Nangamba naye ng'osirise kankikunnyonnyola. Ngamba kinnyonnyola Rasta. Nangamba labayo katonda wange yampa amaanyi agakola oluyimba lwe bayita circumference. Bwe nakola oluyimba lwe bayita circumference nampa n'obusobozi obunoonye ssente obuzikola vidiyo. Angambye ssente ze yakanona mu vidiyo ya circumference akozesa emitwalo 9 ejja ddoola. Nze bwangambye n'ebintu bikulu bibeerako ebyakazigo oluusi hypinga wamalala ne mmanyi omuntu gwowe ekitiibwa tosobola kumuddamu. Angambye 9 for your information, so take it from me. Mitwalo mu 9 gye yateekawo babushi ndo bye babirimu bushi toni ba director simanyi. Nangamba ne katonda we yamugamba n'amulaga olunaku lwalina otta vidiyo kuba amusinza nnyo. Kuba okuta vidiyo kitegeeza oba olina okubala akaseera kolina ogiteeramu. N'obala nti kati kana akaseera wenjita ejja kufuna zi views bweziti, abantu bajja kuba remarks bweziti, then mmanye ekyokukola what's the way forward nga gwe artist. Nti kiri kye bayita video premiere okugisuula mu bantu osooka kubala. So katonda we yangambye katonda wange yandaze diwe nina okusuula vidiyo eno kaseera ki na mwezi ki. But little did I know nti katonda wa Bobi Wine naye abadde amugambye atwale Kapere Dubai. Nangamba pengira bakatonda wange wansiraanya vidiyo yange n'ebira nti lina agifuddeko naye nga muwulire gonna ku social media gonna gali ku Bobi Wine Kapere. Nangamba eggulu yafunye essimu ya Gayo ono owa Soul TV Bujingo namugamba atwale vidiyo ku Soul TV. Kati mbwatu ate olunaku lw'olwaleero oba lwaleero mbwabadde atwala vidiyo ku Salt ne bamugamba balina ogipimiralinga mbwate era badduse bagenze ku ntebe kwaniriza era Bobi Wine Kapere. Kati nekimusobera mu kuleeta vidiyo ye Bobi Wine yagenze Dubai vidiyo ne bagibika. Mu kugitwalako ku TV kale nga kiwedde ate nti era badduse era bagenze kwaniriza Bobi Wine Kapere. Balina okugiwa ku Salt. Mugambe ekintu kimu Rasta toli wekka. Omuntu yenna asuubira okukola akawulire gano nga mukakusasamaza oba akawulire bano ba socialite story waliwo n'owa Netflix ndaba akawulire kanoze nga Bobi Wine azirongazi Bobi Wine talina activity mulimba mpaka mu bululu mbakakasa n'oba ofiiriddwa lindako okubika tuba tujja kuddira unless nga Bobi Wine talina activity. Kwayagala okukola eggulire nnoonya nkubuli olikoze otya nenja sooka nkuwa entanda oba nkusibire kye bayita first aid. Nkuwe tips nkugambe nti munnaayi ng'onookola eggulire linda nga Bobi Wine yeebase ne waaba atemya haramu alamaini linda nga yeebase afuluuta wekyange mwezi essaawa ne bw'azuukuka Rasta mugambe tabadde yekka bangi bakyawera n'empuuga yennyini.